tutandikira mu ssaza Buddu abatuuze mu kabuga k'e Kayanja mu disitulikiti y'e Bukomansimbi basattidde mu kire kikesezza olwaleero abazigu ab'ebijambiya bwe balumbye owa mobile money bamutemyetemye ne bamuleka ng'ataawa. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Kigongo Jemba Matayo ku budde buno ye tamanyi biri ku nsi olw'ebisago ebimutuusiddwako ng'enduulu y'abatuuze yeetaasizza obulamu bwe nga naye kati ali mu ddwaliro Evira Maria gy'ali mu kupookyeza n'ebisago. Wakati eyo ku ssaawa nga 8:09 mu Mattansejjere obubbi n'obutemu lwe bubaddewo tekinnategeerekeka. Muwendo gwa ssente mmeka ezitwaliddwa kossa n'ebintu ebikalu abatuuze kitegeerekese nti banguye okulaya enduulu kossa okutemya ku poliisi nayo esitukiddemu n'ebaako beetaayiza. Akulira ebyokwerinda era ssentebe w'eggombolola Bigasa Kamuli Yosefu abuulidde leediyo eno esinga zonna nti obuzibu buva ku bantu kati abasenga mu bitundu nga tebalina biboogerako olwo ne bakuŋŋaanira mu bifo ebisanyukirwamu gye babeera okukeesa obudde. Kamuli oyo era ayogedde nti poliisi erina beekutte bagiyambeko mu kunoonyereza. Poliisi baagitwongeramu amaanyi mu ggombolola nebaako beekutta abatannakakasibwa kubanga ekiwenda ky'abantu bangi. Abantu basula tebeebasa, abantu basulaawo nga bavuli mu kuzannyuza nnyo bafula abanywa omwenge mu kibuga naye nga embeera eyasuze mu kitundu si nnungi era munnaffe baamwongeddeyo evviira mwami Kigongo Matayo nga abazigu bamulumbaganye. Mu kiseera kino obubbi e Bukomansimbi be baana baliwo era abantu bangi kati batambula beewuunaganya bwewuunaganya anti babboono babbooli nga ne mu kiro ekyakeesezza olunaku lw'eggulo kansala w'abavubuka ku ggombolola y'e Butenga kansala Kyagaba bazzeemu ne bamukosa mu biwundu anti emmwanyi ze zonna zaayooleddwa. Abatuuze okuli Jjuuko Misaaki ew'e Kayanja bawanjagidde poliisi ereke kubeera eyo ku bitebe byayo erawunenga mu matumbi budde. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Mu ssaza Kyaddondo abakungu mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo bakedde kuyisa bivulu ku nguudo za Kampala okwolekera ekisaawe e Kololo wakati mu kukuza olunaku lw'ebyenjigiriza mu Uganda. Omusasi waffe Eddungu Davis Joel Kabituwe. Olunaku luno olw'okwefumitiriza ku byenjigiriza lwateekebwawo olukiiko lw'amawanga amagatte olwa UN General Assembly mu mwaka gwa 2018 n'ekigendererwa ekyokulaba nti amawanga gannamukago mu UN geefumitiriza ku byenjigiriza byago awamu n'ekibiira ekyokutuukiriza empagi ey'okuna mu biruubirirwa bya UN giyite Sustainable Development Goal namba 4. Olunaku luno lulina kukuzibwa bulinga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Gatonnya oba January wabula wano mu Uganda Ministry y'ebyenjigiriza yasalawo okulukuza olwaleero olw'emirimu egy'enjawulo gye balina mu biseera biri mwezi ogwa Gatonnya. Kyokka yadde nga akakuba kakedde kufuuyirira tekirobedde bakungu ba gavumenti mu ministry n'ebyenjigiriza okugenda maaso n'enteekateeka zaabwe ez'okuyisa ebivulu nga batambula okuva mu bifo ebyenjawulo okwongera okulaga abantu obukulu bw'ebyenjigiriza mu Uganda. Mu kutambula kuno Dr. Kedris Triagenda omuteesiteesi omukulu mu ministry y'ebyenjigiriza yakulembeddemu ekibinja ky'abakungu abavudde ku kitebe kya ministry y'ebyenjigiriza okwolekera ekkolole wagenda okubeera emikolo emikulu omukulembeze w'eggwanga gy'agenda n'okwetabako ne mukyala we era mu ministry y'ebyenjigiriza ow'oku ntikko. Dr. Francis Atima akulira ebyokwetegereza ensonga ezisomesebwa mu masomero n'amatendekero ag'enjawulo ministry y'ebyenjigiriza yakulembeddemu ekibinja ekivudde Mulago so nga ate minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byemizannyo Peter Ogwang yakulembeddemu ekibinja ekivudde ku Lugogo Vocational Training Institute nga bano bonna bakuŋŋaanira ekkololo ku mikolo egyawamu. Kinajjukira ti minisita y'ebyenjigiriza era mukyala omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni yaweze nti omwaka guno n'emyaka egiddako essere yakuteekebwa nnyo ku byenjigiriza naddala eby'emikono.
However, we must overcome a persistent societal bias that places vocational education below academic education. There is need, therefore, to promote TVET as one of the career paths that builds innovators, artisans, engineers, and entrepreneurs. CBS FM, Dungu Davis, Mukampala. Musaza Bulemezi nyini ntebe wa district ye Nakaseke Ignatius Komu Kiwanuka asekeredde abasomesa abakulembeze n'abazadde abakyamukolokota olw'okutuuza abasomesa ebigezo agambye nti yetajja kuva ku mulamwa. Omusasu wa Fettaka Consolata abaddewo ng'okutwakunkumula. Kinajjukirwa nti mu Maachi w'omwaka oguwedde 2024 ssentebe wa disitulikiti y'e Nakaseke Ignatius Komu yakaka abasomesa okuva mu masomero agasuula abayizi mu bigezo bya PLE owa 2023 okukola ebigezo okuzuula wa obuzibu bwe buva wabula ekikolwa kino kyatabula bangi naddala abasomesa nga mu kiseera kino ensonga ziri mu kkooti. Ng'asinziira ku mukolo ogumu e Nakaseke, Komu ng'ono musomesa omutendeke abulidde abantu kkaati nti tagenda kuleka Nakaseke kukwebera mu byanjigiriza olw'okuba atya okunyiiza abantu ab'olubatu. Tetujjanga kukwebera mu Uganda kubanga ekitukwebeza bibeera byanjigiriza. Bw'oba tetusomye nga bwe ŋŋambye abakulu bwe baasoma tetwandibadde gye tuli. Ne ŋŋamba nteeka okuteeka amaanyi okufa n'obutanyagwa okulaba nti emirandira gy'ebyenjigiriza primary schools abaana baffe bafuna ekyo ekibagwanidde basaana okuyita ebigezo byonna babizze tubeere ku ntikko. N'olwekyo n'eryoka nkola ekyabanyiiza abasinga abasomesa obungi. Komu era agamba nti si wakuva ku nsonga ya kutuuza abasomesa bigezo okutuusa nga Nakaseke yesinga mu Uganda. Sinnagooka tukyali ku lutalo, tukyalina okubeera abasinga mu Uganda mu byenjigiriza. Nga chairman wa disitulikiti musomesa gy'ate ebyenjigiriza bifebye mujja kunsonyiwa tujja kgenda nakyo mu maaso. Abakyagala baasanyuka, abaagaliza abaana baabwe ebirungi batuule mu bifo eby'ebbeeyi abawala baasanyuka ne baga nti ate Komu alagawa. Era mu kusanyuka okwo nange ensiimye certificate eva kunkwasibwa neyanziige mwebale nnyo mwebalire ddala okwekuba mutima ne mulaba musiima bwongerwa. Wano omubaka akiikirira disitulikiti y'e Nakaseke Sarah Najjuma waasinzidde n'akukulumira abakulembeze banne bakiika nabo mu paalamenti olw'okusuulawo disitulikiti ne badda nga akalulu katuuse. Naye omutunaba Najjuma tabeera mu paalamenti abeera mu bantu. Paalamenti tekola buli kanaku kati tuli mu luwummula wali luddawa ezimu saavisi tezitambula kubanga tulonda mubi. Ku lwa 88 katonyeze 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaka Consolata wano omusaza lya Kabaka eri e Bulemezi. Musaza Buddu nga bannakibiina ky'NRM beetegekera okusunsula abagenda okukwatira ekibiina kino bbendera mu kalulu ka bonna akajja. Omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebbendobende ery'e Masaka bamulumirizza okweyambisa ekifo kye okutiisatiisa abeesowoddeyo okumuvuganya. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja kaalukuviire ku ntono. Ng'enteekateeka ez'okulonda mu kamyufu k'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM zigenda mu maaso, olutalo olw'ebigambo luba luseewo wakati w'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebbendobende ly'e Masaka Justin Namere Nsubuga wamu n'omu ku bavuddeyo nga yeesowoddeyo naye okuvuganya ku kifo kino Justin Namere ky'ayagala. Bamulumiriza okweyambisa ekifo kye ng'omuwabuzi wa pulezidenti okutiisatiisa abavuddeyo okumuvuganya. Kino kiddiridde olutalo olw'ebigambo wakati wa Justin Namere Nsubuga omuwabuzi wa pulezidenti Museveni eyeeyita muzzukulu wa Museveni n'omukyala munna NRM Florence Owamaliya. Bombi bano nga beegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala owa Masaka City ku kkaadi ya NRM ng'ekifo kino kirimu munna NUP Juliet Kakande Nakabuye. Abakyala 6 be bakalangiriranga bwe beegwanyiza ekifo kino ng'aba NRM abakavaayo kuliko omuwabuzi wa pulezidenti Justin Namere Nsubuga, omulala ye Florence Owamaliya mukyala Lwasa, ng'ono ne mu kulonda kwa 2021 yeesimbawo ku kifo kino n'atayitamu wamu mbali owerekeeti.
abakyala abalala nga ba NUP kuliko Juliet Kakande Nakabuye ngono yali mu kifo kino ng'omubaka omukyala wa Masaka City, omulala ye Rose Naluwa musajja akaawa wamu ne Sawuya Nanyonga omusomesa. Wabula abakyala banna NRM ababiri Justin Namere ne Florence Owamaria ng'enteekateeka z'akamyufu ka NRM zigenda mu maaso bajula kugwangana mu bulago nga batandikidde mu kwevuma n'okwerangira. Olwo Justin Namere n'addukira ku poliisi n'agiragira ekwate Florence Owamaria ng'agamba nti yamuvumye ng'ayita ku mutimbagano. Kati teri ayina kyamukozerwa akalulu, Namere tayina kyayagaza Owamaria mukalwananga olw'akalulu. So bw'aba alina emisango egyamuyitiddwa ku poliisi oba mu mateeka asome samoni ezaamuweereddwa. Omuntu ayagala obubaka bwa paalamenti kakasa oba osobola okusoma okujjako ng'ekifo ky'olamuza kikyamu, naye bw'oba olamuza obubaka bwa paalamenti nkakasa bw'oba ne police summons oba ne court summons oba osobola okusoma n'omanya ani akuyita, bakuyitira era bakwetaagawa. Wabula Owamaria agamba nti Justin Namere agezaako okukozesa ekifo kye ng'omuwabuzi wa pulezidenti okumutiisatiisa nti yokka naye tamutidde. Nsaba mugende munoonyereze oba nali nzizizzaako omusango nga ye era neeruzira nkakasa mwali bumulabyeko. Nze sizzangako musango era kino kyali mu kukola atidde kalulu era agezaako okweyambisa ekifo kye nga presidential advisor ankwata oba mmalemu amaanyi yasobola okugenda mu maaso. Amateeka nga manyi bulungi nnyo. Saalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Musaza Mahogola omubaka wa parliament akiikirira Lwemiyaga Theodore Sekikubo alayidde nti siwa kunoonya President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa okwennyonnyolako okukanyolagana akaabadde Ssembabule ku nkomerero ya wiiki ewedde ku mukolo ogwetabiddwako President Sekikubo kwe baamufuumudde. Theodore Sekikubo yammiddwa omukisa okwogerera ku mukolo ogwo. President kwe yagguliddewo ekkanisa eyazimbibwa yali Minisita Kahamba Sam Kuteesa era gye byaggweredde nga abasirikale abakuuma President aba SFC nga Sekikubo bamututte talinnya. Kahamba Sam Kuteesa yayise omubaka wa Mahogola West Hajati Bangira Nanifa Kawoya okwogerako eri abantu kyokka mu kiseera kye kimu ne Sekikubo n'asitukiramu n'awamba omuzindaalo ekyaleeseewo embeera eyakonyolagano ebintu ne bifuuka byakaweerege ng'eddya ly'obukulu. Mu kiseera ekyo Sam Kuteesa yabadde yakakijja mu kamwa ti enkaayana Ssembabule zaggwayo era bagenda kukolagana bulungi ekyaddiridde kulwanira kazindaalo mu maaso ga Pulezidenti okutuusa Sekikubo bwe baamugobye. Kakati bannange banna Ssembabule twolekedde okugenda mu bululu. Obululu oluusi n'oluusi butugabanyamu nandibasabye tuleme kwegabanyamu na kwerumaluma ne tuggulirawo omulabe kuyitawo. Mu kalulu akaggwa wabaamu obutategeeragana ne tukubagana empawa wano ate egyagenda okuvaamu ne twesanga nga tulina eddibu nga nuupu etutte mu memba wa palamenti. Omubaka Theodore Sekikubo agambye nti baamulemesezza okwogera eri Pulezidenti nga yabadde ntayagala kumutegeeza okusomoozebwa abantu b'e Lwemiyaga kwe bayitamu. Theodore Sekikubo agambye nti tewali nsonga emutwaza wa Pulezidenti kubanga byonna ebyabaddewo yabyerabidde n'amaaso ge nga n'ensonga z'Essembabule azimanyi bulungi. Yeekokkodde nnyo bannabyabufuzi ab'e Ssembabule abaamulemesezza okwogera ne bamufubutula ku mukolo ogwo ng'ate ye mubaka akiikirira ekitundu. Nedda kiddako tugenda kusigala nga tugenda mu maaso. President naye eky'omukisa omulungi nti bino ebintu tebimubuulirwa bubuulirwa yabaddewo yabirabye. Kati ng'omukulembeze alina okusalawo kiki kyasalira amagezi. Kati ŋŋambe nti ngenda mugoberera, ŋŋambe nti ngenda munoonya teyabirabye. Ye teyalabye effujjo erikolebwa. Naddala effujjo erikolebwa eyali omukulembeze yali Minisita Sam Kuteesa. Ate obukulembeze n'agamba nti abuvuddemu. Si wa LC mutuuze mulungi ng'abatuuze abalala. Naye bw'obeera ng'oli mu buwummuze ate nga gw'oyagala oyogerere aba bali mu active service. Ekyo kyewuunyisa gwe yawummula ate gw'oyagala oyogerere abo abaliwo. Kuteesa yawummula. Musaza Gomba banyini ntebe b'ebyalo ab'ekibiina ekya NRM ekiri mu buyinza mu ggombolola y'e Maddu mu disitulikiti y'e Gomba baagala nnyini ntebe waabwe mu Uganda Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa atandike okubasisinkana bamubuulire ebibaluma. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Basente b'ebyalo ab'ekibiina kya NRM bagambye nti mukama waabwe Yoweri Kaguta Museveni asisinkana banna NRM ba ku mitendera egya waggulu bokka baba wansi n'ababuusa amaaso
so nga ate be bali wansi mu byalo era NRM ebatambulizaako emirimu mingi. Basentebe abo basukka mu 7 bino babyogeredde ku mbuga y'eggombala y'e Maddu mu disitulikiti y'Egomba gye bagenze okwewandiisa mu nkola y'ekikungo basobole okwetaba mu kulonda abakulembeze ba NRM ab'oku byalo ng'okulonda okwo kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja ogwokutaano. Ssentebe wa LCA Kawala Maddu Gomba Sebulime Joseph ng'ono abadde ssentebe wa kyalo ekyo okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 agambye nti beetaaga okuwa Pulezidenti Museveni amagezi n'okugonjoola ebizibu byabwe ebibaluma. Ye omukiise omukyala owa Town Council y'e Maddu wamu n'eggombala y'e Maddulo ku lukiiko lwa disitulikiti y'Egomba Fede Nakakawa Nsubuga nga naye yeetabye mu nsinkano eyo. Agambye nti nga abakulembeze ba NRM mu kiseera kino baagala kumalawo okwerumaaluma okukyali mu bammemba b'ekibiina. N'agamba nti ekibiina kyabwe kirina enkulaakulana gye kiyusizza eri ekitundu eky'e Maddu. Nti ate ffe tulimu okwerumaaluma naye singa tunaabanga tutudde ne tukkaanya ku nsonga ya buli muntu yenna by'aba aleese tujja kubeera nga tusobola okuzza ekibiina kyaffe ku ntikko. Pulezidenti Museveni atuggyeko okutunuulira ebisoomooza byokka bye tutunuulira naye alina ebirungi bingi byatukoledde naddala mu Town Council. Amasomero gaffe aga UPE mwegali abaana basoma era tebasasula school fees. Bw'otunuulira amalwaliro gaffe kati n'eddwaliro lyaffe lino ery'Amaddu Health Center 4. Dani Mwesige Hindia ng'ono yeegwanyiza ekifo kya ssentebe wa NRM wa disitulikiti y'Egomba agambye nti obumu bwetaagisa mu bammemba n'asuubiza okugatta bannakibiina singa banaamuwa obwa ssentebe. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Musaza Kabulanga ebyobufuzi byeyongera ebbugu mu buli olukya wakati mu kwetegekera akalulu aka 2026 abakyala 10 be beesoddeyo okuvuganya mu kamyufu k'ekibiina kya NRM ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Eryantonde mu paalamenti. Omusasi waffe Kanwaji Baziwane y'abirina. Ekibiina ki NRM nga kiteekateeka okulonda nakikwatira bendera mu kulonda okujja abakyala 10 beesoddeyo okuvuganya kuba nakikwatira bendera ku kaada y'ekibiina kyabwe. Ku bano kuliko Debula Lwabogo, Agnes Namboyera amanyiddwa nga Ssenga Kalakata, Daphne Lwakiiki, Katushabe Dolini Birungi, Katugume Robina, Jole Bukondo, Atwine Mase na Mala Mugisha, Lauma Sadi nga kwotadde n'omubaka aliyo kati Kemirembe Pauline Chaka. Mu kiseera kino abeesimbye batandise okusisinkana ebinja by'abalonzi nga kubano kuliko abatakisi, ababodaboda, abakola mu butale nga ko batadde n'okubasuubiza ensi n'eggulu kasita babalonda nga we bajja okutuukiriza ebisuubizo byabwe bye babasuubiza. Gye buvuddeko Sabadinkone wa St. Stephen Church of Uganda ikasambya Eryantonde Reverend Canon Christopher Waswa Kafeero ono yasaba abakulembeze abagenda okwesimbawo obutasiiga bannaabwe enziro n'asaba n'abalonzi obutatunda bululu bwabwe. Tukanamu abapya abajja bw'obojja yanjula byogera okukolera abantu. Tovumirira muntu abadde mukulembeze na byakoze bwe yanjula bibyo mukimanyi bulungi nti ensibambi edibya mutere yanjula byogenda okukolera bannayuganda byogenda okukolera abantu bajja kusalawo ani gwe banaawa akalulu. Nsaba mu abalonzi enguzi ensimbi babawa ensimbi mubawa obululu kiba kitegeeza nti akalulu ko katunze togenda kubanya muntu oyo byagenda kukolera kubanga akuwadde ensimbi yamaze mwegendereza ensimbi namwe abagaba ensimbi muzijjawa. Kula CBS ze Kanwaji Baziwane.